abagamba Dr. T njagala okukubategeeza leero Pastor Mondo yayonoona obufungo bwa Mutesasi yali abwego anti sosobola kusanga Haji nga yeggamye enkuba mu bbuca y'embizzi nabagamba nti ebintu bisatu Mondo byasinga okwagala sente abakazi ne Katonda kyokka atayagala nnyo ekyo mu makkati ekyo ate maama Katonda n'agenda amukola obubi atalina mannyo Katonda gwawenyama Mondo teyeesobola naye mukaye n'engeri era asula wansi munnange mu nyumba yonna yasalawo kusula wansi alinga Bajapani kubanga kakati ezo nakkiro Uganda teri kitanda kimulema kimusobola okitegedde Mondo girowasa owasiza ffe bawusi boy ffe tukubuulira Mondo waliwo namulabako mbu akola physicals nga tasobola nakwekebera bannange kakati musumba Mondo watukoze bubi okuleeta ebifaananyi ebyo ku social media okitegedde Mutesasira n'abasumba tubakooye okuwasanga buli kaseera abasumba tubakooye nabagamba mwenna abasumba ba Uganda mulina amanyanga linda ggulu ojja kwekanga nga zeneka ye wisdom ffe tuyingidde eggulu abo okitegedde kati za waliwo abasumba benja okusanga nenfe bwenti ne mbasanga mu ggulu nkuba endulu nentegera nti tulina kikolobero kimaaso kiriwa kayoli mwezi nedda kayoli omwezi nedda kayobba sibba kayoroga siroga ndo kayonyaga abantu sinyaga nina abagaganga bahamu nga nyaga bantu tubanyageko tuli batuukirivu bengera bujingo yagamba nti abasajja abalala bakola byo ku importing abakazi okubaleeta waite emyezi egi n'awasa enkaamumba emboko kiraawe enkaamumba nze mange nakijobaku ate tovola Dr. T lwaki Mukama yansiima okumpa obutuukirivu omuntu okola mu masengere omuli Nampijja ne Nabatanzi neweekuuma bamanyi n'okuneekubako ne bansindikira obufaananyi banneyo ne mbagamba mundeke kubanga abaana abo mbutupu abaana abo nze n'okwabo lwaki sinza kwana mukazi akola mu masengere bano bagundi banise bunya nti omukazi bw'okola mu masengere waliwo bassekabaka abaabula obubuzi kati nga kintu oyinza okwagala Nabatanzi ddemba musolo n'akuluma n'akunyiga entula nayamuwamba dda abasumba muwasiza mu bwavu kyova olaba bugembe siyinza kumunenyerwa kubata kulwawo sinange agira akyakola kati singa yawasa enkangali ya nanka n'omuwala kati yafuuka kati singa yabasa mama Baby Gloria singa kati jukira mu bwavu bwabo gembe luli bwe yalimu singa yawasa mama wa Baby Gloria olawo yantuse nga yegomba Baby Gloria olabye osegedde kati bujingo yawasiza mu bwavu olwafuna ku ssene n'ebimotoka ebinene oli nakola namugamba nawasa malayika talina kibi teina eringa dolini kama anti kiganda ya importinga kiganda importinga wali n'oba gwe mukwasi n'akusikira enkobezo obivaako ffe tubagamba nti Dr. T Amale sirina nina omukazi omu Dina Rose abawala ba BBS banesi bakonna bagamba nali nfulumya amasengere w'abanfu era nze ku masengere ebintu bisatu byesikola singira mu kabuyonjo zaamu mafia bwansooka mutoyi nankubesase mu kabiri wabula ffe tuli cautious nze sirya mmere ya ku masengere bamafiya bangi abakazi banneegomba ddaba ku masengere neŋŋaano bbawo akaboozi kati bonna bampalana bampi Nina Rose gyo yakyadde ku masengere kati abamutte nabategedde bakulemesa embooko banemesa embooko Nina Rose omuyiwako bwoti amazzi n'ogamaama nga gatuuka gye galaga gati ogaiwagatuuka gye galaga gati abasumba balwa nnyo mu bunaku kyova olaba babbi bayaaye bafere lwaki buli kebafuna batya okuvaako kati mwawasa abakazi mu bwavu pressure kyaki lwaki oweereza nga tolina mukazi n'ofunayo ayimba awasinga okuyimba kumba aliko ebitambo abalala kituufu kiri bwe kiti abalala abasumba bawasa abakazi abalina empisa embi simply because they did not kutokwata mu sound sirimba simply because they did not prepare temwapulipeyalinga wajye mulaga kati obufumbo obubatawaanya mutandise okwegomba obwana bw'omukyaki obujja nze Dr. T Amale kino nkyogera emisana tukunja kuwasa ku myaka 6 ne kaye myaka 7 nze raba abantaddeko pressure nabagayi mundeke ate baba nabawasa tubadde tulabirako badivorce kubanga kaye ayina history embi ne laavu kaye yasooka okwagala omukazi omukulu myaka gya 3 gya 9 n'amuzalamu abaana babiri kaye ne bamuliisa obutungu n'asiriwala kaye abadde ayogera obadde ludda baali bansiriwazanga mbere n'ebbalamu